Televiona Josenze dokubeera nga takubira Fadi Pro UG koli era nga wano nabasuubiza nti nja kubeera nga temba tusako updates ez'enjawulo ku biki ebisobola okubeera nga tepi happening mu ggwanga ly'ettu Uganda sako ne bwolo ggwanga naddala gwe gy'otasobodde kubeera nga ate otuka bw'obanga ogifunye video ngenda kusaba kiteeke kiga likinga sharinga ko abala comment section ka box ako kajja kubeera open wansi awo tekigenda kubeera nga ate osulayo endowoozayo okusinziira naawe ensonga bw'ogenda okubeera nga ate oziraba wansi awo kadde ke tulimu kadde ka politics era ng'ebula justice sawa busawa mbale okubeera nga te omukulu Simon Byabakama ava yalangirire kiki ekyasobodde okubeera nga tekiva mu kalulu kabaddewo olunaku olw'ejjo olunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 naye ng'okusinziira ku biriwo saawa eno Simon Byabakama byakamala okubeera nga ate atakubiraga nti omukulembeze akwatidde ekibiina kya NRM era ng'ono ye pulezidenti w'eggwanga ly'ettu Uganda omwami Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni saawa eno ali mu kubeera nga ate aliidinga era nga sofa bakamala okubeera nga tibabalako obululu bwe emiliyoni 5 ate ye amudiridde Yeruba Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono ali mu obululu miliyoni 1 sakondooza n'emitwalo nga 10 nawe watyawo era nga bwemunazibira olunaku olwaleero wajja kubeera nga te waliwo ebikyuse sofa omukulu Simon Byabakama yakamala okubeera nga te alangirirako 90% era nga tewali nnyo kisuubirwa okubeera nga te kigenda kukyuka kusinziira ku Simon Byabakama byakamala okubeera nga te alangirira ekiri wansi eno muba MP kyo kisa kinegula era nga ba MPs ab'enjawulo abasobodde okubeera nga tebagibwayo ba Misa Kabanda ba Muwanga Kivumbi basobodde okubeera nga tebagibwayo mu parliament era nga waliwo ate abalala ebivudde mu kalulu baganya okubeera nga tebabikkiriza ensonga eri ya protest vote eyinza okubeera nga temunange etandise mpolampola era nga kyewuunyisa abakulu aba National Unity Platform be baleeta enkola eno eya protest vote naye abakulu mu NRM abasinga batandise okubeera nga tebagyettanira era ng'omukyala manyikiddwa nga Nammere avudde nabeera nga ate awakanya bino ebivudde mu kulonda era nga yakubye emmeeza n'agamba nti temugenda kubeera nga te mumpisa bwe muti nze akalulu nkaganye era ngenda kubeera nga tebikuterawo osobola okubeera nga teweerabirako omukyala Justin Nammere ng'ali mu kubeera nga te akuba emmeeza agamba obululu bwe bubbiddwa era tagenda kubeera nga te akkiriza enkola eno y'omukulu Chairman Nyanzi kigambibwa mbu yamaze okubeera nga te awangula saidi eri Kawempe South mbwera polling stations ezisinga nga yalidinze era mbu yakutte DR forms n'azitwala saidi z'eri Kololo okubeera nga ate munange bamudeclaringa nga winner w'ekifo kino era munange olwamaze okubeera nga ate atuuke Kololo bw'ati wabawo omuntu omu amuyita Busokojje kabeere nga ate ndabako ku DR forms omuntu oyo DR forms yazimuggyeko era n'abeera nga ate apirimpya emisinde nazo era wetwogerera saawa eno omukulu Chairman Nyanzi ali maziga agatagambika era nga bino binagenda kubeera nga tembibaleetera wansi awo musobola okubeera nga temumanya embeera nga bwe mukubeera nga te egenda mu maaso saidi zayo kenda wansi awo tuwendowoozayo kusinzira songa nga biziri mu kubeera nga ate zitambula subscribing akadde ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenaba ndese video kamere nga tematera ensonga zino ate oluvannyuma zye n'amawulire amala mangi nnyo tembaawo. Results you didn't ask for any agent when you people were changing those results. I'm asking for the head of state to intervene into this issue, into this matter, such that we have a by-election even before you declare who is winning. A recount before. But it can't be a recount because you've already tampered with what was in the box. There is no recount. I want a by-election before the declaration of these results because you've already tampered with the results without my agents, without my wife even seeing anything. So I want you. I want you to address these matters with a lot of concern. Ogenda okusoma results ezijja kumusaba ngawe wamugambye nti agenda petitioninga bwe baddamu olwabisinga any matter let them also petition. Let them also petition. Not you're asking that directly to your colleagues and they are responding to you directly. When she complained, you just ignored and you told her you will petition. Why do we need to petition?
do we really have to make a show? Then what is your job? I want you to do your job professionally. I don't want to cause, I don't want to think this is tribal and corruption that you know kwogera mubeerawo mikwano kyeyalinga video galawo gwa suda mikwano musirike gamba bali basirike mikwano sisobola kulaga location embeera gye tulimu etabuse esajjusi nkoze posti gundi katusumbuwa kye muba mumanya mbadde ngenda bw'abaana bange tuli wano sisobola kubaako kye mbanyonnyola neetambuza video embeera mu bitundu by'Okalerwe etabuse amasasi galinga amasasi okufa kulinga okufa simanyi oba nkeesa Mamirisa Vicsa mukubiddeko ku video call wulira Chichi ndasirika mama tatumanyi mikwano Mamirisa Vicsa mukubiddeko ku video call embeera etabuse sisobola balaga wawendi negwe manya mbitundu by'Okalerwe abantu bakuma omuliro amasasi gavuga tiyagasi alinga tiyagasi enyonyi ziyita waggulu zigenda zikasuka tiyagasi wansi tulinze Michael Fulo ne Sudais mundabye ku live esose mbadde nina gyendaga nziruka mbaana bange situuse bamama tulina we twekukumye embeera yeto weeri sheyalinga video sifuddeeyo kubanga byenjogera ge mazima sitidde ndi mu kamera tombuza nzijenta online waliwo n'omukyala nkubire ku bantu bo naye simu zenkubako teziriiko omuwala abadde ampadde simu nkubire abantu bo embeera etabuse kinyizo bagamba wolabira ka video kano kasheyalinga kuba sigenda kutogenda kundaba kabuukako wekaddako sheyalinga kubanga ekisinga okuneewuunyisa sinnalabako abantu nga beekalakasa mu kino ekitundu nayo being nti police tulina ne video gye tukutte naye ekyagaanya okupostinga amasasi gatabuse wabweru awo mikwano temumbuuza ofunyota internet nze amanyi sheyalinga video fe tumanyi kye tuyita Mamirisa thank you so much ankubidde ku video call n'atulaba nga tudduka amasasi banange chichi musirike mwemwongera yasamaliyo ebinyo nkugambye sirika wetosobola sirika olwedde abantu babajja mayumba babakuba bukubi nga besibidde wali eri omanye ekiri entebe bw'oba olina kyolabye sirika sirika mbukundi kyokyusakisa bintu bananga obunkenke nze sirabanga twenombe mikwano sisobola balaga location gyendimu naye tuli ku bunkenke tonyeenya kufulu gwe totawaana omusirikale nga yakubye okusasa oweggulirawo nga weeyagalidde totawaana sirika bireke tonyeenya luggi najjeeno baana bange nga kino sikira wulira tuyambe baana bange wakyokulawo naye akayikola kitowulira tokimanyi nti omuntu wabeeredde abaana bakateni ng'ogiwenjula kiki kyemwagala just tiyagasi mungi gula buguzi madinisa towenjula kateni banange mbabuulire nze sirabanga keno mbeera mbadde ngenda sisobola balaga location gye tulimu embeera yatabuse bana abasajja basibu sinnalabako mwana kale fayini wali bakubye ebipiira naye si kyamaanyi nnyo bagenda bakwasuka obukwebe bwa tiyagasi mu bantu owulidde ennyonyi ziri mu bbanga ziyitira ddala ku mayumba kumpi obeera nga anaatera n'ogikwatako bakyala neekwese muno tulimu bangi tulimu abantu nga 7 we tuli abantu bafa tewali agenda balaga kituufu tewali kyebalaga fe abakyali ku internet mutusaasire watusuza watukeesa tetumanyi kaneti wakakagenda vaako kuba kakola kavaavaako naye obunkenke bungi tewali asala wano tuliwo nze Michael Fulo ne Sudais abasigadde sibamanyi manya tuli mu nnyumba eja ya muntu tetumanyi na nannyiniwo buli muntu yamanyi simanyi oba muganda wange mulamu jukira embeera etabukidde wandegeya waliwo abaitawo
soko fulo nkubira akabana bange mpesimu bali munda nyamba simanyi oba mundaba kubanga comment siziraba bagenda kukubira amasasi mu nyumba mugende ku street mikwano oyogera kuba toli ku ground tomanchiri bweru abantu bali mu kufaate mwina kye mugenda kulaba kuba teri asobola sukolayo wadde simu kubalira wogijjirayo update oba tonnaziwa abantu nga bafudde dda mubabuuzeeko abafudde be mutasobola na kumanya simanyi oba abaana bange bali safe banange nayiga muli bulungi mugalidde tewaliyeeyo masasi mama fe tuli kumpi ne Kampala yembeera eno gye tulimu kale singa nasaze nenzire wange mama bannange tiyagasa atabusa abantu bali mu kufa mwegalire temugula lujji mbegayiridde embeera gye tulimu mbi ennyonyi ezo ze mugwozambo mugenda kulaba nnyonyi zonna zikasuka tiyagasi mugenda kukufuna obuzibu macha owulira noza mugawulira amasasi muli munda Mami Jessica mugambe tata wana agenda kufiira mu kubo eno oluguudo lwonna balusaze mayiko owulidde kale ngenda sigala ngamba kubirako buli kaseera temugula gate Kevin ayine fujjo temugula gate osokuinkubire Rozi namugambe ne mugalo Rozi oyagala nnyo sente wandege wasinga obulabe simanyi mbabulire nkankana kino nze sikirabangako obugumu obubeera nabo wano nga tebanna kutuukako abasajja bakambwe abaana bagenze ne bakuba ebipiira wali waggulu wali ulira musirika njagala mugawulira amasasi deno dawa neno boti Rozi oli sefu chechi muli wamwe mwe muliwa bannange Rozi embeera ng'esajjuse ffe wano we tuli nkugambye abaana bagenze ne bajjayo bambu kuba tubadde tugenda nga ono Mike agenda wali kunaaba tudde eri waggulu wange ebimotoka tukute video naye mukazi wattu kata Mike afe embeera esajjuse buli muntu ali mu nnyumba ffe ne we tuli tetumanyiiwo wabula okudduka buli muntu yeesibidde munda ekiri ku kkubo Aneti bamulese saketi ava kunkubira kati nangamba ali mu nnyumba n'obwana bonna bufeenya tiyagasi jjukira bamukubyawe wabo bwe babeera emmotoka zigenda ziyita zisuula tiyagasi mu kkubo mukwano neekukumye saana kulaga location wadde wendi amasasi temufuluma wobeera kuba wookwatira ekkubo mb'oli mu kkubo ogenda kufuna obuzibu embeera etabuse Aneti akaana ke konna kaziyidde tiyagasi kana akaana akawala akashaneero Aneti bamujje kugundi yenna ng'afe eyitinze bayiridde muyire mazzi ku kibanda omanyi mwagala nnyo sente embeera etabuse temutambula kuba ekkubo lyeno okusala okudda eri kaleerwa embi wabi gwe manya ndi ku live tufiire ku live kuba yembeera tewali update zonna abantu bonna internet ziri down tewali nange buli muntu yeebuuza engeri gyenfunyemu internet mukama yamanyi sina kyensobola kwogera gwe kyoba omanya yembeera eriwo nkubidde abaana bange wakabbo bali safe naye ffe we tuli tiyagasa atutta fulompa ku mazzi mpulira nze nanziira sinza ayina kisenyiga yeyembeera gye tulimu muganda wange temufuluma tofuluma wane waffe wano waliwo abeekalakasiza ne bakuma ebipiira oluvuyo we luviiridde abantu babinze eddalo zeti abaana bafa bakubya abaana bamu bafu tewali kyosobola kulaga wogirayo essimu osigala oli mufunga n'essimu bagitutte ndi munda wano wendi ndi seefumu gwe manya buli nnyonyi gy'olaba etambula waggulu efulumya tiyagasi amasasi gakuba bukubi nze simanyi oba tukeesa oba toyina woosala nti oboddeko eri saidi eri bali seefu
bamuyiridde mazzi Shanero mpulidde bafenya jukira nabo mbakubira bukubizi masimu naffe wetuli tetumanyi tesobola kulagirira Aisha mukubidde takwata mami Jessica bwabadde ajja wane timugambye totawaana luno lugudo lwafudde dda kyekyo mikwano totawaana mubeere bubeezi munda kubanga woofulumira atojja funa obuzibu asigadde awo asinga kale kankubireko abalala mikwano waliwo abampadde simu okubira ku bantu bamwe mbabuli nze saana kwetunizamu fesi kubanze mmanyi kyendiko amazima gali nti nze sikirabangako olira njagala mubeereko mikwano nga kaneti wekavugana nga tumala tokazi anti wemwogera bajjayo mu mayumba sirikanga oli asirike wali muddiira ababakazi eno embeera sigirabanga yababbi yasama ebinnyo kasita embeera gye tulimu mukwano gwayasama ng'oli bweru nga muganda wali mu Uganda ojja biginika ebinnyo okere ku macanga kuba afudde mulimu taata wo bannyoko gwe toyasama ng'oli weenialeemu teekinnyo wano oginika ebinnyo nga tayambadde empale tofaayo mubafa ojja kwesanga nga mulimu mwannyoko oba muganda wo kubanga kana amasasi tegaliiko nti ono wa people power oba ono wa NRM gakwata n'atambula bwe yasaamirira bwe kireke kiginike nnyo ebinnyo kino simanyi Nesta Tariki Yugi Masigambizi oyasaamirira abaana balina lo gomanyi ekiri eyebweru ffe tutiddemuko munnange munaatusonyiwa gwe yasaamirira teebinnyo ne mubafa tekuliko NRM tekuliko wa NUP tekuliko ani gwe basanga sasi ku nnyama owulidde kati teebinnyo mpola ng'oseneka wane mu comment section ate omala ompe ennamba ya muganda womukubire genda ogiwa aba NRM bagikubire kiteebinnyo by'embizzi kumannyoko mazima takugambizi kumannyoko linga omunyo asha oliwa oli sefu ani abaki nkugambye awewane tibamugjewo nga biwala ttaka bakubye tiyagasi jjukira omanye embeera gy'alimu owulidde ewa nkubidde Daphne Shanero azirise bamubbise mu mazzi abasirikale bayitirivu naffe tulina we twekukumye lino ekkubo ly'okalole tosala abaana bakumye omuliro nze ngamba singamba nawe ntusabaana fenna tuli ku bunkenke naye ate eri ennansana embeera tennabijja ne Rozi mukubidde wandege yangambye bali bulungi naye ffe wano tolina woosala kusala kudda kyekyo kati yembeera etabuse ebimotoka olaba ennyonyi zino eziri waggulu zigenda zikasuka waliwo ne vidiyo gyenkutte kulira nga kati ya gasi kennyini bakasuka bukasusi oba nyumba yani bo bakasuka bukasusi abantu bonna beddu Shanero katatu afembu Daphne angambye bava mubbika mazzi nga azirise tiya gas ane tibamulese biwala ttaka agugubiddewo mbw akyatunda manda omanye ekiri eno olaba kyolina okukola leka madinisa nga magule kuba tewoggala otiya gas ajja batta wabula ggulawo ennyumba osigale nga waggale owulira ezo ennyonyi ezitambula kyekyo ekiriwo Aisha nze sirabangako mbeera eno ya walaji tuzze mu gundi yonna nga balonda ono Besigye abantu bekalakasa lwa bululu kuba olwedde okikofira ya leadinga naawe omulaba ani tekisoboka mugundi muba MP kyekitwe twewuunya ng'ate abantu jjo bala ku byakalulu nga balaga gundi omwantu wa NUP yali waggulu ebintu biri kukyuka bukyusi embeera etabuse Aisha tukuuma baana kati tetukyalina kye tuzza wabula tukuuma bulamu
bawa abadde mukubira akasi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.